It is in Tuntu. Mukasana ke Tuntu. We are going to the place. We show you where the stage is going to be, where the audience is going to sit, VIP, platinum, and the ordinary. So, let's do other place now. Umwongere okuzominga ekifo kino paka eri ddala. Yes, nga mukiraba ekifo kigazi. Abasinga bano bamanyi tugenda kubeera eri mu tenti gye tulina okuzanyira comedy waffe wa comedy store. Nekiro this time tugenda kubeera eno mu kisaawe gyebayita Wuma grounds, Wuma show grounds. Eno gye tugenda okubeera. Abatera okubeera mu trade show nga muze side eno gye batera okuteeka ebyesuubo. Mpakiti eno walinga ne gundi yakoleranga omusumba pastor wa Fanero wa Fanero yes. Mama Fina ani yasooka okuzaala oba bagako kali myaka Mama Fina azaala ebigere biri ani adda watugura byuma banna yeriyo ndabe lyatagalaawo tutugire tutereze mulete museke buli alina gundi lete kati kalekaawo so tibade siba bana ebere mwangu tugire it's okay bano wedeo nizwatuwala ekisaniya wala twereraga ekisaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddua wane Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo, omuli endwadde ezeetebwa amajinni, ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka. Abanneetaaze nkubira ku 07 5 7 8 9 oba 07 6 3 16 2 31. Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddua wane Bulenga. Aliena ati omwana tali meze oli mu t-shirt je mojako teze emizindaalo eno mujeno gwe kafatikala waawo jeno gwe jako teze emizindaalo eno guno gwo guli naye ndaba gundi siene ni wabali gundi tunane ground media ye siene ni wali wobuli Kunuleri Owajazira wuli Bana Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Shower from Top 10. Ngira ensonga lwaki ngenda kujja oba nfiirawo kwa moti enaku mwezi 17 December. Sami and Shower we try to launch collaborations. Bili binasenda bidda mu byokomanti amoti abadde ibanga lyonna twatukira kuba comedians banyi gwagala okukola ko naye ofune ku masannyalaze naye amoti ye musajja mu industry omukubira bukubizi simu in case oyina idea yo neweeberanga yandibadde nga tesaana akugamba so kwetire ku office wali nalukolongo bwendi jangu tubigatte wadde agatushooting lwa kumeka papa gwangamba simanye agamba wadde agatukolwa kumeka tukwenchawe muli tukole kwegamba ali free isali kwa comedians abalala wenzo munonyako mga banko badde ndatukole munatandika kakati ate inolaba manager kakati oshitegedde so amoti is a welcoming father era abadde batugobeera tulina skiti zaffe tuzanye ezanna kayiza amoti ngazi tata wange mwezo skiti so my father amoti I love you so much from the bottom of my head and diaspora. Me and my team shall come support because you have been a living thing in abundance. What? So we shall come
all of my people, my children watching from South Africa, America, and some parts of Atlantic Ocean, let us come on that 13th of December to support the legend of Vermont. Thank you so much. Tears of joy. Oh yeah, shower. Ndi musanyufu nnyo olw'ekintu ekigenda okubaawo. Nsooka neebaza bannamawulire mwenna mwebali kuwamu kuyimirira naffe ebbanga lyonna. Ndi musanyufu nnyo olwa sheeno lwa nsonga aba artist ba comedians badde bajja ba celebrating ekintu ekifaanaganako bwe kityo ne kwamu kibadde tekinnabaawo. Guno gwe gusoose ate nga industry agibaddemu ebbanga. So nkubiriza buli omu gy'ali mujje tuwagiramu oti ennaku z'omwezi 13 December nga tumuselebratinga ku byakoledde industry twaliza wamu ebyange byebyo tebiba bingi. So munnayuganda banaye mujje tuwagire Amoti yessaawa gy'ayogereko eri bannamawulire bategeeza nti nga 17 December olunaku twalumyusizza lubeere lwa Amoti yekka comedy legend. Tumuwagire abali ebweru, abali mu Uganda, abali mu diaspora mwenna ng'oyagala kuwagira Amoti, abaagala tiketi okwewuza ku bisingawo, namba weeri awo tujja kuba tugisoma obeere ng'osobola okubako oba aweereze WhatsApp namba obe nga basobola okugamba byonna ebisingawo ku nsonga yabagala okuwagira Amoti. Mu ngeri ey'enjawulo oyinza okuba ng'oli eyo ng'olinayo akamoto koyagalako Amoti ng'asesezza abantu ebbanga ddene. Oyinza okuba oli eyo nga oyagala mugulira greda. Oyinza okuba oli oyagala mugulira nnyonyi. Twalabyeko wano owa traffic gwe bavuze mu nnyonyi. N'Amoti oyinza atambulemu alambule agende e Dubai. Kiri gy'oli n'abali ebweru tubagamba. So ojja kuba osobola okuba ng'omufuna mu mbeera yonna obeere ng'omwagi. Twagala buli munnayuganda kuviira ddala waggulu ku toopu. Teri Amoti gwatatanyisizza mu Uganda wano. Oba oliani buli munnayuganda Amoti akusanyisizzaako. So tumulage obwagazi, tumulage bata tuleme kusiima bantu nga bavuddewo. Osobola okuba ku namba 0779 880 339 0779 880 339 oba olize ku WhatsApp oba message bajja kuddira abeere nga owagira Amoti mu bitiibwa bye. Naye oba oyagala ajjewwo omwagire oba ajjawwo muwe ennyumba. Tulina n'abatunda ettaka twetaaga tumukolemu n'egundi n'ekibumbe mu Kampala wano kuba legend akoze ebbanga ddene ng'atusanyusa. Katuyite ndowooza Amoti ayogereko eri bannamawulire tyokadde tukomawo tubagambira mulyoka mubuuza ebyo. neyanzege omukulu aleera wa cyclone omukuba testesi b'ekintu kino. Neebaza bannamawulire bonna abasobodde okujja olwaleero. Neebaza aba comedians amererera bonna ku lwaleero. Ate era kitalo nnyo ddala eky'omwana waffe Cold Chu okuva mu Crazy University. Bibaawo era nsaba famire n'ab'enganda bine mikwano gye bagume ffenna lyekkubo ate omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa. Olunaku lwa leero eno bagita testing press conference 1-2 eno ebadde testing olwaleero okupakasa abantu nti ddala kituufu kubanga bodde abamu bagamba walabika Amoti comedy bwe yagala kwagenda comedy alimba tebiriiyo tekisoboka biki. Naye olunaku lwa leero lwaki mbayise bannamawulire mukakasa abantu nti ddala kituufu eno show egenda kubeerayo 25 years of Amoti. 25 years of Amoti abakulu abagenyi abalala abakulu bakyatuuka. Kapapa yajjamu engatto ensobera zimutabukidde. Bannamawulire oli waliwo ekintu kimwogera namwe temukitegeera bulungi. Kino kye bayita emitwe gy'amawulire emikulu. Amina. Sikati omukulu Kapapaali ne Sandi Kasooto nabo batuuse nabo bonna ba New Amarula Production. Sheeno ey'emyaka 25 ifo teri ku Amoti yekka. Show eri kuba comedians bonna mu Uganda. Kitegeeza nti comedy tumaze naye comedy amaze emyaka 25 mu Uganda. Ebbanga lyonna wabaddewo emizannyo gya drama mwalingamu comedy. Yes, naye kino
kontu kyetwatandika kyali kirala. So bannamawulire mwenna nsanyusa nnyo sagala kwogera bingi olw'ensonga nti ebirala mugenda okwagala okuwulira mugenda biwulira ku lunaku era olulala natuza press conference mutubuuze bye naye mwagala naye omulama leero gubadde gwakubalaga kifo nti ekifo kigazi era kirungi mwena buli gwenda bawa nti wali alina kamera ya munguuba. Kamera zonna ndaba za tabbu nti zizuuminga n'okuzuuminga nti n'engeri gye nzizeemu mbadde simanyi nti mubadde mundiko naye era olwero omuyaaye mummwe ankutte paka lwentuuse nga ndi kaweeweri. So neyanza nnyo neyanzeege sirina bigambo bingi olunaku lwaleero ndowooza mukulu omukulu mukulu kaleera Bannayi kapapa itanababuuzaako ne kasooto katuwe kapapa alibuuza ku bantu wakasendinga 13 ogenda kubaawo. Mbalamusizaako mwenna abakyala n'abasajja namusako ne ku bato bannange. Kola olunaku lwennyini ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba ono omwaka 2014 tugenda kubeera mu show ya Mooti omubalanguzi ng'ajaguza emyaka 25 gy'amaze mu nsiike ya comedy, mu nsiike ya industry ya comedy, era nga kwolwo olunaku badde njagala gavumenti erumyuse abula erukuze nga lunaku lwa kujaguliza kwa Mooti. Era abato abakulu nsaba mujje muwagire kubanga comedy wa Mooti teyesitaza nti oba mwana nti oba muntu mukulu fenna atugatta. Era temulekayo abaana kwolwo olunaku mujje nange mwana munnaabwe ngenda baayo era nga tugenda basanyusa nnyo nga nyuma production ya Mooti Ombalanguzi. Musajja mujje mumuyirewo omubiri mujje tubeere naye yamaani ye mwetefutefu tusanyuka era tukoze lihaso eziwererako ddala ate nga tukyakola twagakola olunaku olutuuke nga ddala emmere ejjulibwa ng'eyidde yamaani kyekyo kinnyinnyini. Ne mwana na Uganda akowola abakyala bajje babagire mukyala mwami bannayi olaba nti mwami wa gundi mwami wa mukyala wa munnaabwe era dde bassebo ne bannyabo neesiimye okubalaba nammwe mwesiimye okuntunuulira. Kapaapaali lekera osala ebigambo ebinene ng'oli mwana muto ogenda kuwemula n'ennaku z'omwezi kyo tennaggwa ogamba 2014 2024 yessewo abalungi amanya Sandi Kasooto owa New Amala Production mbakoola nga 13 December tuli wano ku Uma Showgrounds. Mujje tusanyuke tunyumirwe tuyimbe tuseke ne mu audience mujja vaamu abamanyi comedy mujje tukole fenna olunaku lunyume. Thank you. N'abanga bebiko nabo bagala tickets era iPhone Service Center ayina mukono awo kukidde Nabuti nawo waliko ku kizimbe ekipyawo gendawo tiketi ya moto jagisangawo. Success Motors Nakawa yagambye tegewo tiketi zaffe banna Uganda mugenda kuzifuna wawe Nakawa ku bondi ya Success Motors nawo ojja kubeerawo tiketi n'ebitundu ebyo bigenda kuba byeyongera bingi. Ojja genda ku beat wa Monti gyakolera ne Capital FM ojja kusangawo tiketi za moto nawo ojja zisangawo. Abe Nansana ewakyusi Nansana tutagayo ifo bibiri tutagayo ifo bya mirundi ebiri. So ewakyusi Nansana tiketi zijja kubaawo abe Nansana David jafuna ekifo ekirala abatagenda wakyusi obusobola okufuna tiketi ezo kuba then onagamba best naye gwe. So tukyakola mbeera eyo so tugendeyo tufune tiketi ezo tuyagala mbitiibwa Amonti agala tulambuza na tusoke tufune ebibuuzo. Mike eriwa Mike hankati wa bannamawulire abo kodi kibambi kabadde kavubuka ekali akalonda akatini bambi kyembadde kabadde soft spoken omuntu ayogera empola ninga ku microphone ayina voice enene kati bambi he was so down to earth nga mubeera naye ne munyumyamu ne mwenyengamu nga kwata kawalagike n'akanywe kasitakanwamu yes obubaka oli baartist bannaffe bambi omanya nti nno oli mukosefukosefu muwe
keep yourself nga weefaako in terms of eating ekibiki osanga sinabadde alya bulungi n'ebirala osanga yandibadde akyali nti ekifo kigazi ate